mbalamusizaako bannaffe amakyago olunaku olwaleero nze Dr. Tamale omugogwa Musa n'omuti gwa White Stomach Premium White Detergent Taffon Sains ndi musajja muvuzi wa Benz ndi mutabani wa mukyala Nakijoba Last Born emyaka gigenderedde nebaza Katonda nasomera Kibengo Primary School wamu ne Lutungo Polytechnic Sembabule bisera bya Ruhanga Rose wamu ne Mpalanyi Xavier mmisokwano gwa Masemba Rose asinkulamusizaako n'abala abali abo Mengo okuliraana ekikobera ky'amasengere olupapula lw'enkutemu nga lwa New Vision amawulire mangi era bw'olulaba luzitowa totuma mwana mutolinza okumenya ensingo nibaga nti bugwange lya Uganda 12 Kenya 17 Tanzania 16 amafaranga 933 zedugula lunaku lwaleero emirimu mingi egiri munda ogenda funa emirimu engabi 12 egiri muno n'entende ez'enjawulo nti opportunities IFDC COODC n'ebirala bingi mwebiri munda pass O level maths ne English naye mwebiri nibaga nti President Museveni engeri yalemesezza ababbiwa n'abettaka baabano babadde bagala kusengula family 5 n'abaga nti bane muveewo ne badduka emisini ne beeyokya ensiko ojja bisa omubitegeere nibaga nti bitundu eby'ennebi ne bakubawo bamaama wano baabano bakaddiye babawadde ebintu ebyokwebikka bambi baabano basanyufu nnyo elderly persons over 100 years receiving mattresses from state minister for elderly Dominic Mafwabi Gidudu ojja bisa omubitegeere n'ebirala bingi nibakuba ekifaananyi ky'omuvubuka ano ng'ayimiridde kapande ku Yusufu Lule bano abasajja babondye b'omanyi abongodiira badingo man muvubuka muto ono ayimirizza okugulu kumu n'emikono awanise mu bbanga ojja bisa omubitegeere mu mpapula olwa New Vision myaka 30 n'omusobyo ng'amawulire geekuwa ga njawulo nibaga leero byafaayo Oktoba 3 1962 waliwo ekibiina kye bayita Uganda National Congress mbu tekyayitibwa mwefuga bukyakola ebintu bingi nnyo okulaba nga Uganda yeetongola okuva abasajja bakyeruppe n'enfuga y'ekikabbulu naye lwatuuka okukuza amazaalibwa ak'eggwanga lya Uganda muti lyayitibwa era Oktoba nga 1993 mu ggwanga lya Egypt abasajja bakayiikuzi bakayindoyindo balina omuguudo obaagwako oluguudo ono lwadda Bufalaawo yalweyambisanga n'abasirikale be okulaba nga badduka kugenda mitundu ebya Isirayiri okulwana n'abasajja bibino wano bingi Jane Ruth Aceng Minister of Finance bakubya obulamu mu ggwanga tebamukubawo n'omwami wano nga boogera ku nsonga z'Ebola World Health Organization mbw'olina engeri gyeyogedde ku by'Ebola mu ggwanga erya Uganda mbu ministry yeetaagayo ensimbi ez'okulwanyisa ekirwadde eky'Ebola mu ggwanga lino bino ojja bimanya nibakuba ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Mrs. Janet Museveni era nga ne Minister of Finance bakubya ensoma ebyenjigiriza First Lady reintroduces True Love Weights company schools mbu abaana okugwa mukwano nga bakyali bato ne beemotogobola obumuli mbu si kirungi balina okulindako baweze emyaka ng'egya Paulo Mayinja baloko batandika okwegadanga ojja bisomo bitegeere bwe abaana abawala baba bagenze mu nsonga zaabwe bayiza batya okwekuuma nga balamu n'okwewonya endwadde biibino wano omusajja omuzungu n'omwami baabano wano babyogerako batandiseewo enkola yaabwe eyo siyinza kugamalayo naye ate era owulira engeri gye mbikkulamu nti empapula mpitirivu nnyo kitegeeza nti ebyemizannyo mwebiri tende ez'enjawulo waliwo baagobe wano baga nti baabano mbu babadde bakola mu kampani eyo naye mbu tekyabakozesa gwe wenna akolagana nabo oli ogenda kuba offereddwa n'ebirala bingi nnyo Paulo Mayinja kabongereyo Maud May Uganda Hospital wishes to notify general public that Edward Katumba n'abalala bangi ne banne bwe mungobanga temunkuba mu mawulire